Essaawa zibadde ziweranga nnyo ez'okumakya omusajja amanyiddwa nga Christopher Okero Nyum ng'ava mu disitulikiti y'e Noya ayingidde mu kifo ewakuumirwa abaana ekya Gaba Early Childhood Development Program n'asanjaga abaana era bana ku bo tebalutonze. Embeera ebadde ya bunkenke nnyo mu kifo kino. Tukitegeddeko nti omusajja ono ennaku eziyise yasooka okugenda mu kifo kino nga yeefudde ayagala okuwandiisa omwana ne bamuwa olunaku olwaleero okuddayo mu kifo kino okumaliriza ensonga zino. Kati bw'akomyewo byonna ng'abimalirizza omubadde n'okusasula ensimbi ez'okuwandiisa omwana kyokka abadde afuluma n'atabuka omulundi gumu n'akwata omwana abadde azannya n'amusanjaga. Tekimumalidde n'akwata owookubiri naye n'amutta, owookusatu n'owookuna abadde akwata owookutaano asikaali n'amwambalira ng'ayambibwako abatuuze ne bamukwata ne bamusiba. Poliisi eyanguye okutuuka mu kifo kino okutaasa omusajja ono ku batuuze ababadde beesomye okumumaza omusu. Abatuuze beecwacwanye ne batuuka n'okuziba ekkubo ne balikumamu omuliro nga baagala okulemesa poliisi okutwala omusajja ono. Poliisi nayo kyekoze kwe kukozesa eryanyi erisukka ku lya bulijjo n'eggyayo emmundu n'etandika okusasira amasasi mu bbanga agatutte akaseera akawerako okusobola okuggyawo omusajja ono nga n'abatuuze bwe bagikasuukirira amayinja. Bo abeesisigiriza embooka enyoose nabo ne bavaawo. Abazadde abalina abaana mu kifo kino balaajanye nga baagala okuyingira okumanya oba abaana baabwe be battiddwa. I witnessed a shooting firsthand in university, so I know the trauma. Give me my children. Bwenkubidde poliisi ezze naye ng'omusajja bamukutte dda baganya okubadde ekyalo kyonna kiguddemu omuliro nga baagala kukwata musajja bamusale bamuteme bamukole batya. Tukitegeddeko nti abaana abattiddwa kubaddeko Odeke Regan ow'omwaka ogumu n'ekitundu, Eteko Gideon ow'emyaka 2 n'ekitundu, Keish Arungat ow'emyaka 2 ne Ignatius Senyange ow'emyaka 2 n'ekitundu. Olwaleero abaana 14 be babadde baleeteddwa mu kifo kino okukuumibwa nga 10 ku bo baweereddwa bazadde baabwe ate abana be bafudde, emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Embeera ng'ekyali yakusoberwa omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba atuuse mu kifo kino okulaba ogubadde. Eyakoze ekintu kino tumwina tujja kutegeera kiki kye kimuleetedde okukola kino era tusaba abantu baffe batuwe information yonna ekwata ku muntu oyo akoze kino. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawara atubuulidde nga bwe batandise okunoonyereza ku ttemu lino. Asasudde ssente okufuna ekifo
era waavudde anaalumba abaana bano n'afumita abaana bana ne bafa. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.